Bana Mukono, bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi e Namavu. Abakiriza okuva mu bitundu by'e Mukono beetabye mu kkubo ly'okutambuza omusaalaba era nga batandikidde mu kitundu ky'e Wantoni. We adore you, O Christ, and we bless you. When they reached the place called the Skull, they crucified him there, and the two criminals also, one on the right and the other on the left. Jesus said, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Then they cast lots of share out his clothing. The people stayed there watching. As for their leaders, they jeered at him. He saved others, they said. Let him save himself if he is the Christ of God, the chosen one. The soldiers mocked him too. And when they approached to offer him vinegar, they said, If you are the king of the Jews, save yourself. Above him there was an inscription, This is the King of the Jews. Bayita mu kibuga ky'e Mukono nga bagenda bayimba ennyimba eziyoowa emyoyo. Ab'emmotoka musembere omusaalaba. Mwebale nnyo. Bano obwedda balina ebifo bayimiriramu ne babeerawo ebigambo byebuulirira era muno mwetabiddwamu abantu ab'enjawulo omuli abaana abato abavubuka n'abakadde ne bannaddiini. Olw'ekkubo ly'omusaalaba naye ekisinga obukulu olw'okufa kwa Mukama waffe Yesu Krisitu. Olunaku luno Mukama waffe lwe yawerayo omuwendo okutugula
Mukama bwe yakkiriza okuliibwamu olukwe, bwe yakkiriza okubonaabona n'ebigambo bingi n'okutuuka kufa okw'ensonyi ku musalaba Gologoosa. Kale nange njagala kuyita abantu ba Katonda mwenna nga tutuuse mu lunaku luno nga tufumiitirize ku bulungi bwa Katonda oyo yawaayo obulamu bwaffe n'okusinga byonna tubeeko bye twejjako ebitaweesa Katonda kitiibwa. Katonda waffe alyoke alabisibwe mu ffe era eggwanga lyaffe tunaatambulira mu kwejjako ebizitowa ebibi n'ebitamuweesa kitiibwa, ate eggwanga lyaffe n'ekkanisa yaffe ejja kubanga egenda bulungi mu maaso. Tujjukire buli kiseera teyafa olw'ebibi byaffe, n'atugula n'omusaayi gwe ogw'omuwendo ennyo, ekitegeeza era tulekeraawo n'okweyita abantu abalayisi. Twagulibwa na musaayi, tuli ba bbeeyi, tuli ba kitiibwa, kubanga kabaka w'abakabaka yawaayo. Abooluganda njagala kubategeeza nti tufube nnyo okulaba nga tusiimibwa Katonda, era ebyawandikibwa bigamba nti mubeere oba mwerage nga musiimibwa Katonda. Kibi nnyo okusiimibwa abantu n'otasiimibwa Katonda, kubanga Katonda w'oluganda yakulinako obuvunaanyizibwa, yakumanyi, yakutegeera, yamanyi byokola mu kizikiza, yamanyi byokola ng'oli bwomu, yamanyi byokola ng'oli eyo oli wekka wekwese. Abantu bangi balabika bulungi wano era beewombeeka nga bali mu maaso g'abantu, naye ate bwe babeera nga bali eyo okka oba nga bali mu kizikiza, kyemuva mulaba nti ebikolwa ebibi bisinga kulabikira nnyo mu kiro, mu kiseera ky'ekizikiza, kubanga abantu babeera tebabalaba. Abantu bwe babeera eyo nga teri abalaba, emitima gikyuka. Wano balabika bulala, naye ate bwe babeera eyo nga bali bokkoba nga bali mu kizikiza, ate emitima gibeera mirala. Twagala kwegayira Katonda atusaasire nga bwe tulabika kaakati, nga bwe tuli ku kkubo lino ery'omusaalaba. Kibi nnyo okubeera ng'otambudde n'ekkubo ery'omusaalaba naye ate n'oddayo n'okola ebitasaana, minzaani n'ozikwatamu. Abamu muzikwatiramu eyo nga tetubalaba. Kakati nze n'enzijja n'onguza ebitaweze, naye Katonda aba abirabye. So njagala kubasaba abooluganda tubeere ba mazima. Ngambirako munno nti beera wa mazima. Buli w'obeera Katonda akulaba. Mukama akulaba nga minzaani ogikwatamu. Mwabafumbo Mukama akulaba ng'oleseewo mukyala wo oyingidde akazigo akatali kako. Weesoze loogi, Mukama akulaba ng'ogiyingira. Oleseewo mukyala wo gwagattibwa naye empeta, weesoze loogi. Weebase ne malaaya. Ate naawe omukyala Mukama akulaba bbaawo omuleseewo. Waliwo omukyala namulaba mawulire yazaala abaana 3 naye ate bagenda ku DNA nga nannyinimu talinaayo yadde omu. Mukama atusaasire. Gamba muno beera wa mazima. Mukama batuwere nnyo omukisa. Tulidde mu kyawandikibwa bakadde bange babadde boogera ku abo abakuba Yesu ne bamuddiirulira ne bamuteekako engule ey'amaggwa okutwaliza awamu mu bigambo ebimpimpi baali bamutulugunya. Olwaleero bwe mbadde nzija wano mbadde nva kwogera ku ssimu ne mwannyinaze Lord Mayor w'e Kampala Erias Lukwago. Mu kiseera kino ali mu ddwaliro e Nairobi, embeera ye si nnungi. Yafuna obuzibu, bamutulugunya gye bwavaako abapoliisi, naye kati kyazuuse nti bamukutula eggumba lino ery'omugongo wano waggulu ku nsingo era agenda kulongoosebwa. Abantu bangi batulugunya bannaabwe mu nsi muno bannange. Mwalabye ababeera ku mitimbagano, omusajja ow'emubende
ennaku zino abadde alaajana nti bamukuba empiso nga bamutulugunya ne bamuziba amaaso olw'ettaka. Oluvannyuma lw'emyaka nange leero lwenkomyewo mu kkubo lya musalaba kubanga mbadde mulema nga nyiga biwundu olw'okuba bankutula omugongo mu kuntulugunya. Eggwanga lyaffe lino lirimu nnyo ebikolwa eby'okutulugunya abantu naddala olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Twagala okusabira eggwanga lyaffe n'okukozesa olunaku luno okusitulayo eddoboozi eri abalina obuyinza okukomya okweyisa ng'abo abakomerera Yesu. Balekeraawo okutulugunya Bannayuganda, eggwanga lyaffe okubanga abakuumaddembe ate be batulugunya abannansi ne babamenya ne babatta. Abasajja abamu babatidde amaka, abalala bakuwonyeemu enjala, abalala batuusiddwa ku bisibo ebingi nga bwe mbagambye. Nze ndikyakulabirako, mbagambye ne Lord Mayor kati kyayitamu nga ne Kenya bamugambye tetujja kusobola bakwongereyo e India. Ebigambo ebyo byonna bitumalamu amaanyi. Naye nammwe abantu eyo abaami batulugunya abakyala baabwe, twatandika okuwulira faaza nti kati waliwo n'abakyala abakuba abasajja, nti n'abakyala naffe tutandise okutulugunya abaki abaami. Abazadde batulugunya abaana, abasomesa batulugunya abayizi. Omuze gw'okutulugunya abantu Yesu Kristo yatufiirira ku musalaba, yatulugunyizibwa tulowooza nti yatusasulira omuwendo gwali badde gumala. Awo nno nsaba okusitula eddoboozi lyange nga ndigasse ku lyammwe okusaba abalina obuyinza mu ggwanga muno okukomya omuze ogw'okutulugunya Bannayuganda. Era nsaba Pulezidenti Museveni nti awatali kwekwasa kintu kyonna, abantu abasibwa olw'ebyobufuzi naddala abatalina musango abali mu makomera bayimbulwa awatali bukwakuliza obulala bwonna nti ate kwetonda nti ate kukola ki. Wakumne ku Kunja Channel okusobola okumanya ebintu tunakutuusaako mu weekend ya Easter. Singa mbadde